ekifulimidde omuyimbi Edirisa Musuuza bagamba nti Edirisa Musuuza asusiza nnyo ejjoogo asusiza okubamanyira era nga bavudde ne bategeeza nti Eddie Kenzo ebbanga lino lyonna atandise okubeera nga temunage avaayo n'abalumbagana nga bw'abogerera ebigambo bw'abavuma olw'okuba nti munage mbu yafunamuko kasente olw'okuba mbu alina emmotoka ez'akabi olw'okuba alina abakuumi sako n'ebigambo ebirala bingi nnyo nga bwogenda okubeera nga ate obiwulira awo onono Edirisa Musuuza bamujjukiza nti si yasoose okubeera nga munange agwa mu bitiibwa era nga mbu abantu bangi nnyo bazze bagwa mu bitiibwa bavuze emmotoka ez'akabi bafunye abakuumi naye munange bamaliriza nga embeera si nnungi n'akamu era nga balina ebigambo ebirala byasobodde okubeera nga temunange bamuweereza ngenda kubeera nga tebikuterawo osobola okubeera nga temunange ensonga ezo osewulirako biki ebigenda mu maaso sayidize eyo wena bakugyeyo sako ate obusambi bulala bungi nnyo era kubeera nga tebikuterawo ku biki ebiri mu kubeera nga tebitambula katikati mu ggwanga lyettu Uganda sako ne bulugwanga video nteekako ekiga like nga sharingirako abala kubakusaako wansi naawe tekigenda kubeera nga tosula endowooza ekusinzira ensonga nga bwogenda okubeera nga teziwulira Sheikh Asha Musoma wa dduwa kujukiza abeerawo nnyo okukulombera edduwago wena ayina ensonga ez'enjawulo ezikyaganya okutereera mu bulamu ajja kubeera nga akolako ng'akozesa maanyi ga dduwa na Quran mufune ku namba ez'essimu ezina okubeera nga teziyitawo wansi ku bistika ze buli kimu trust me kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana saidi ndala Habibu airport pickup ajja kubeera nga tebakukimu ku kisaawe okutuusa eno yona gyewendagenda okubeera nga otuka ate mu budde katusimbule n'ensonga eza Edirisa Musuuza bba wa Fiona Nyamutolo minisita w'ebyobugagga mu ggwanga lyettu Uganda oluvannyuma zigye n'ensonga endala nyingi nnyo temuvaawo Kenzo lekera okuyisaamu abayimbi amaaso ekikuwaga kijja kukka Kenzo otumanyidde nnyo Kenzo toyinza kusinga sipapa kufuna sente Kenzo simanyi black white simanyi ani bright wine simanyi ani ali luzira ne sipapa ali luzira baali bamaanyi abasajja naawe mu gavumenti ya Museveni omanyi toyogerwako omanyi buli kimu kyaggwa nedda bukulinze mu kkoona erimu gana amaziga getukaabiye mu music wa Uganda ne mufuna sente nga muwaayo feesi zaffe n'amannya gaffe ne mufuna sente ne mumala ne muduula nti abo tebalina makulu gwe tyoboola kola buli kyoyagala kyonna kuba otambulira motoka ez'ebbeeyi kuba oyina abakukuuma bannasulu baabakuuma uno n'abasirikale babadde mu gavumenti ya Museveni nga babakuuma bw'atakubangako wadde atafulumyangako na ssasi gwewepankira mu gavumenti ya Museveni gwamanyi nti oli w'amaanyi bw'osula mu galagi tekikufuula mmotoka ebyo bye bigambo byange omukazi asobola okusamba akasigiri nga kaliko ebijanjaalo ebitokota omukazi asobola okusamba akasigiri ak'ebbumba nga kuliko oreegi omukazi asobola okukwata n'ayasayasa ebintu mu public ewatali waka wabula ku business oba ku mulimu nga mulimu n'abakozi neyeekyankuula mwana wange Ivan oli musajja nnyo Ivan, you were a man of all seasons ofumbye na nnyo era singa wali mukazi obadde ojja kusobola eddya naye engeri gy'oli musajja atunawo otuuse ne kizitowa ndabye footage w'ono omuwala simanya Namirembe Kateni ng'asamba akasigiri akaliko ebijanjalo by'amasavu ekijanjalo kya Nambaale nga kitokota nga kuliko oreege n'akakuba tekeegi ne kagweri oyo taba mukazi tebakulimba. These are the types of girls oba be bano type y'abakazi ngo omunyizaako katono najjayo TV n'agikuba wansi omukolako kantu katono n'akwata essimu n'agyasa boss nze ebyo nsanga nga biyise. That is why Katonda buli omwamu w'ekintu kyasobola. Tolaba nti no Ivan simanya gwe gundi gwe bwana nsambya bakutwala kutiisa nze sitiisa bwoba mukazi wange bwoba girlfriend wange waliwo ebintu bye batakwatako the moment bye weekyanga kyanga nze nomala osamba akasigiri akaliko ebijanjaalo ebyokya that is a red flag. Tetusobola kubeera ffenna because osobola okunzitira mbuliri. That is me nze njogeranga nze saagala kwogerera bantu balala. The moment we weekyangira mu bantu
nga tuli ku mulimu n'okwata ekipande n'okiyuza n'okwata ennyondo n'okoonakona ebintu simanya n'onyiga n'osuula TV wansi nkukuba olukokola ne Ssenga Gomesi ze natwalayo n'azizza nkukuba eribo nkukuba kisajja nkukuba olukokola olw'Abachina luli because manjagala kumalamu mbazulu abasajja mwe mujinya abakazi omukazi yenna nga ali violent tobeeranga naye asobola okufumita akambe n'omusajja yenna ali violent naye mubi but kubyakalabibwako sinalaba nsambya nga akuba muwala nze video sinagiraba lwaki temugireeta because we need to be fair nze mukusooka omuvubuka nali simwagala nga mayibi n'ebivubuka kiziwa n'okolakola fujjo kye naye kati omwana ajjeyo naye alabye nga ki asirise ekimala the guy has been quiet the guy has been silent instead ng'omuwala akwata ebintu bye bakola nga bali babiri amasimu ge beekubira nga bali babiri audio ze beesindikira nga bali babiri naziwa bakwano be waliwo kana akazi akatula mu kati akayina obutamu bwakasitama ne kajja ne kaleeta ebyama ne kabiteekaawo naye nga nako kayina ebizibu mu maka gaako ompulira me that is why nze I always advise omuntu bw'olaba nga temugenda kukwatagana mwete danya okutuuka kweno level ey'okweswaza it is wrong nababuulira ne mbagamba nti obufumbo is maturity kitegeeza kkula olina bye weerekereza omukazi asobola okunyiza n'owulira ng'oyagala mukuba naye kaali akamaturity n'osirika n'otambula n'okwata ekipale kyo n'ekigatto kyo n'ofuluma n'ogenda ebweru n'okomawo ng'obusungu bukoze butya it is the same applies to bakazi omusajja tulina ensobi ze tukola ng'abasajja as men naye omukazi omufumbi tanobera wala anobera mu kisenge nanyumizaako either sister we oba ani oba maama we sikudda ku social media kuleeta biri buziina bwa musajja byonna byayogera byonna bye mwakola that is rubbish ebyo ebintu bya kito ono omuwala yali tannakula and she is not young na mirembe gundi toli mwana muto ono omuwala si muto some of us we went to school ono omuwala si muto just lwakwa yeeyisanga omuto gwe n'olowooza nti mikwano gyo gye gigenda omanaginga amakaago kyokka baba managinga agago ewaabwe bateredde entende osooka nga ne weebuuza this is my last message to bakazi nga tonnaba kunyumiza mukwano gwo baawo byakkola mukazi we yali oyo kyaliwo ye gwoyita kyaliwo yali akunyumirizaako ebibye abikunyumiza n'obuziina bwonna ne bugwayo oba alina byakomako yali akunyumirizaako nti baawe yazaalako ebweru yali akunyumirizaako nti baawe omukazi yakwata omusajja nga yeebase n'omukozi mu nnyumba ebyo tebabyogera omusajja bw'oba omwagala there are some things by'olina okwerekera okusigaza ekitiibwa naye mujja getting excited over likes and views muleete amaalo g'ekayunga ayiye omuwala bamuzaala kayunga owulira bano si be babuuka luno olutindo luno bayita batya nabukeera waliwo olutindo lwe babuuka nga bajja eno simanyi oba nazzibwa oba something like that omanyi gundi yasaze it is wrong obufumbo bwetaagisa maturity obufumbo iziwe yawobeera ne bakyaliibo ng'obaagala nnyo bagenda kudigida akina bagenda jjinja omukazi n'agamba sikulaba ng'oseetudde ekigere beera ewaka ate n'osigala ewaka ssebo not because you're weak not because oli munafu not because yasasula bills oba yasasula ennyumba si yaliise ewaka but for the respect n'osigala n'ogamba mami yaganye ekyo kye bayita maturity kati bano abavubuka be mulaba bajjamu amasaati ne bakola batya ne beeyambula ne bawemula tebannakula naye bwe banaakula emyaka gijja bawaliriza okukola ebyabakulu bye bakola when you get misunderstandings when you get differences when you get difficulties mu bufumbo it is you and your wife and those few close people sikudda ku social media kuleekaana era namukola kino era namukola kino era namukola it is wrong mpulira omuwala mikwano gye kimatalinga nnyo emikwano gy'omuwala ndabako abanywi bbiya ndabako bano simanya abali b'embizzi nga bataddeko kaamulali waliwo abazina ekimansulo waliwo kana akalina obutamu bwakasitamu akatula mu kati waliwo kwegamba bonna tebategerekeka those are all failures so bwana Ivan you cannot wali tosobola kusucceedinga mikwano gyono abadde mukazi wo be bano batuddeyo tubakube tuddeyo tukube bakazi baffe ye bw'atuuka akuba piro gwe n'okuba mukazi wo
ogenda olaba mwateseza mukube bakazi bammwe ono tayina nkwagulo owongo omutimpudde amaaso gavuddemu tuddeyo tubakube owe tamukuba gwe owongo omukuba olw'obusiru bwo. So please my advice to girls okyeleegaleega because okyali muto owulira time is going to come nga amabeere gakkulukuse oyina engeregeze ku mimwa ng'ogoba abasajja naye olw'empisa zembi buli omu ajja kuba akutya. With or without money omusajja asigala musajja ewaka. That is if respect webeerawo. There is no way wosobola okera ku makya n'ogenda n'otandika okwanika obuziina bw'omumaka. It is wrong. Muve mu excitement eno ey'okubeera mu biguruupu oli n'ayambala bayika nsimanyi ono n'akunama ono n'awumula kundi ono neesiga jiiki ne mulowooza muli bagezi. Omanyi we babeereyo gye banywera bbiya ne shisha ne bamuyisa mu nnyindo obwo obuwalawala bulowooza bugezi butuuka eyo ne bwewa amagezi ne butandika okweyisa ng'obujega. Time is going to come ng'okutuse tekyali yadde ayinza kwebakako olw'ensonga tolina magezi omutwe mukalu. Bw'obeera oli eyo nga gwe weetenda okusaba nga wasimbudde essaala nga you are very good at praying naye ng'oli mukendeevu mu nzikirizayo ntegeeza bano Sunday nasabye ate ku Lwokubiri n'ennyenda luli n'enziba luli n'enkola ki nkwegayiridde teweeyingiza nnyo mu nsi ya myoyo ntegeeza nti onaakubiddwa muzimu n'ogenda mbu omusabire olw'okuba weetenda okusaba byonna gye tojja byagala. Story time. Munnange we nali mu HSC kye nali neemanyiiko nali nnyumirwa nnyo okuba endongo era nga mu kutoloka nkwata kisooka nga mu kutoloka okuva ku ssomero naye we nayingira senior 5 kweri essomero lye nagendako bampa obukulu bwa liturgy prefect nze yali akulira ebyokusaba ku ssomero lye naliko kati munnange nakola nnyo. Actually I was very good at praying, very good nga nasimbudde essaala baaba buli omu wali akankana. Munnange nga nkola tiimu yange nayina ne tiimu nenkola fellowship teams ez'enjawulo ne tubeera nga tukola quiz ezikwatagana ku Bible okugamba abaana nabakolamu omulimu. Kati tamu eyo in particular waliwo omwana yajoininga naye omwana yajoininga yali wa senior 6. Remember nze nali mu senior 5. Omwana yajoininga yali wa senior 6. Omwana oyo yali mupya abasinga twewuunya kubanga senior 6 ne senior 4 tebateranga kuyingizangawo baana kali essomero lyo lyali liyingiza naye nga tetutera kufuna baana. As the term went on twali twebuuza ekiyinza okubeera nga kyaleese omwana oyo mu senior 6. As time went on munaye twakizuula omwana ono yali atera okukubwa emizimu simanyi oba yaliko ki naye nga gimukuba n'atandika okwogera amaloboozi ag'enjawulo n'atandika okuleekaana nga weesiita ku ttaka ng'akubwa emizimu. Kati omulundi ogwasookera ddala ekintu ekyo mutuukako tekya lasting up for so long so abaana bamubuddaabudda ne bamuzayo mu buliri bwe n'atereera. Kati the second time twali mu dormitory yaffe tugenda owulira wuuno omwana zeemu kati ne tujja emisinde abaana okuba mu dormitories ez'enjawulo ne bajja mu dormitory ng'omwana ali awo wansi weyenyoola weyenyogontola bwayogera ebitategeerekeka. Kati nze nga liturgy prefect n'ensalawo nkiyingiremu ate omusabi. Kati munnange nga mpita timya nayina mikono gyange 3 gye nali neesiga mu kusaba nga twasimbudde essaala baaba nga tusooka tumwetulula nga mbayita ng'omu mugamba yimirirawo omulala yimirirawo neno nga tumubeerako awo nga tutandika osimbula essaala nga tutandika omusabira nga ndeekaana bitya ndowooza nze yasinga oleekaana nensaba buli ssala nenjimalayo nembeerako ne bwe ŋŋamba genda oleeta amazzi nanti nalaba ngamba mbu babayiira amazzi neerabidde nti babayiira holy water nze byenkola sibitegeera nembeerako gwe ŋŋamba genda oleeta amazzi mu bucket. Kati omwana buli we twamusabiranga nga yenyogontola ffe mu bwongo nga tugaba bikola kati nga mbeerako omwana gwe ntuma genda oleeta amazzi mangu omwana nga bakwata bucket bagenda baleeta amazzi nga tutandika n'omusambuliza amazzi nga tumusabira we tusaba we tusimbula essaala. Kati munange olwavaamu omwana n'azikira omulundi gumu pa we yazikira twatya ne tudduka ne tuyita gundi ki ne tuyita omusawo twabiranga n'omusawo ku ssomero ne tuyita nansi n'ayingirawo n'amukebera nga wakyali mulamu just simanyi oba azirise biki ne bamukwata ne bamuteeka mu buliri bwe. Kati munnange amangu ago ne bayita abasomesa we bayita abasomesa ne tubabuulira ekibaddewo ne tubabuulira nekyetukoze n'agamba kale mwebale kyonna kyemukozeeko. Kati oluvannyuma munnange as time went on awo ndowooza omwana we yadde engulu omwana ne bamugoba ne bagamba tebajja mmusobola. I think kyekyali kyamugoba ne mu ssomero lye liri yavaako. Kati omwana munnange we yadde engulu bulungi twagenda olaba parking obuntu bwe biki ng'omwana agenda ne tulowooza olwo lukomye kumbe gyendi lwali lutandika butandisi. Nategeera nti n'olutalo nali ntandika lutandike lumu nali ku layini ya mmere. Kati ndi ku layini ya mmere nnyimiridde bwe nti waliwo akawala akandi mu maaso naye nga kenyogontola wekeekyusa wekeezinya nenkakonako nga gwe onanninnya n'okunninnya. Kati akala kagenda okyuka emabega bati ngenda okulaba yefeesi y'omuwala ne neesikamu nentya ne kamala ne katunula eri.
kati ne eyandi emabega ne mugamba ono mwala tebamugoba kati ne kadamu ne kachuka ne kagamba gogambye ani gwe bagoba kagenda atotunulayo ngindo okulaba sike kunganda ba mwala mulala ndabye bubi nenga nalabira ddala nga face ya mwala kati omulundi ogwokubiri lwali lunaku lumu twali tugezaako kolaki okutoloka nze ne mikwano gyange nalina mikwano gyange nga tutoloka nnyo kusomero kati twalina ekikomera nga kiwanvu naye nga kiriko obugundi buno obufumita obuki bateekangayo ebiglaasi ebimenye nga babisimbako ku kikomera kati nga tufuna bijjampazi ebyenjawulo ne twayilingako nga tuba tulina okubuuka tugweri wabweru w'ekikomera kati lumu nali ncliming ekikomera bwenti enda okutunula wansi nga ndabayo omuntu ayimiridde bw'ati aliyanga alinze engwe like mbe waggulu ngwe nengamba mweno waliyo omuntu kati bane nagamba linda kunze kanzije kati ono mulala yewe yajja olingiza bwati agenda olingiza nga yita ina kyalaba ne bagamba namwe ndabyewo omuntu awo wansi mulabye abadde black yenna n'omulala najja naffe nga tetulina kyetulaba kati nenziramu nenningiza nsinze bwe nalingiza ku luno yajjako n'akagundi ke yali kubanga yalinga ataddeko akabika yakajjako bwati n'atula ngenda okulabira ddala nga ye muwala nabagamba nze sina gyendaga bo ne bagamba amba gyantu genda oyo mumuveeko bo ne bagenda kolo saatoloka nagala kansigale mu buliri bwange sina kintwala namulaba emirundi ebiri saddamu mulaba for some time okumala ebbanga tamu neetambulira nga sizeemu kuddamu kulaba alaba muwala oyo kati munnange kiro kimu twalinayo ka test towards within that week kati nensalawo nzuukuke nsomeko kubanga nze nali we nabeeranga mu class oba morning preps oba kingambira mukola lugambo kunyumya naye nga wembeera nze kansobola concentrate gani nkola ki nensoma kati nazuukuka kolo nazuukuka kubanga baali batukiriza bu alarm bunene bu alarm just obukuba sound kati nakategane ne kanzukusa ku ssaawa 9 kati nenzuukuka nenkwata ebbafu yange nengenda mu kinaabiro naabe nali mu kinaabiro nzekka nga buli omu yeebase kati we nali mu kinaabiro neekuuta naaba neeyiira kati we nalinga neeyiira amazzi neeyiiranga matono nenga mpulira amazzi agasamuka mangi nga neeyiro tuze tutono nnyo wetya ate nga ntuyibwa ku mubiri nenga mpulira mu kusamuka gasamukanga amangi nengamba ye mukinabiro mulimu omulala alimu oba nengamba kasooke ngende nkuba ekyeki nenkwata tawero yange nenjiteekako nenzija nga nkebera buli kinabiro kuba obunabiro bwalinga buzigo nga bungi nga kanabiramu bwomu kati nenzija nga nkebera buli kinabiro sina kira teri alimu ngamba amazzi gempulira amazzi mbadde mpulira mangi ate nze nga neeyiira matono kati kati nzira mwembadde nabiro muri baketi yange ngaaliwo omuntu ayimiridde mabega wa baketi yange bwati nadduka salinda kumanya yali ani neziruka paka mu domitu nesoka ngwa down nengwa dive mu buliri bwange nensigala nga ntunula bwenti kala nga ntunula we natulula ku sometime nga sina gwendaba nenninda okumala akadendo zaita weda kikanga 15 nga sina gwendabawo nengamba already nzukusi I might as well just read my books kanso maybe tawo byange ndabe kati munnange nga nfuna kitabo nga kutandika kuyisaamu nenga wembagamba nti no nafokasinga mbalimba safokasinga ne byenasoma ku olwo saabitegeera kubanga buli kaseera maaso nalinga maguka bwentunula nga bwempulira akakoona ngomba bakyenda byekijja kati oluvannyuma ennyo simanyi banga lyayitawo naye nasumagira otwo twamala ne tuntwala kati otwo twantwala out of the blue mutumbi eyo ngera tebannakuba kadde ka morning preps mutumbi eyo nenneekanga nga ntunudde omulundi gumu weeguti bwe natunula ng'omuwala jjukira nali nsula kaddeka kawanseera ng'omuwala ali ati antunuulidde bw'ati omutwe guli eno naye nga antunuulidde bw'ati mwe naleekaana omuwala n'asooka ngwa mu malaka omuwala n'ayagala okuntuga nendeekana nenkuba enduulo munyambe nga wensindika amagulu naye ng'omuwala ankutte mu bulago bw'ati mpulira nziira sikyagenda nentandika okuwulira ng'obulamu obugenda nentandika okuwulira nga sikyasobola kusanga ndi nga sibitegera kati omulundi gumu omuwala yanzijako omukono omulundi gumu bati nagezaako okunkuba oluyi nampa oluyi apa kati mukunkuba oluyi nenyimusa amaaso bati ngenda otunula nga bawala bakola ki banneetoolodde abaana banneetoolodde banga babibyano baddolekana kikigwa lwaki otulekanira nga abaana babadde bannendayigale banneetoolodde kati omu ku bo ye yankuba oluyi olwanziza engulu kumbe kibadde kirooto ng'omuwala like anzijidde mu kirooto mwe natya after that nagenda mu administration nensaba HM nkubira maama wange nemugamba maama jangu nzije ku ssomero lino nava ku ssomero wetwadde waka maama wange nansabira nnyo we namala nankyusa n'essomero okuva n'olwo saddamu kulaba bintu ebyo naye we mbaga nti no ndyeteeka mu bisimala bintu byakusabira abantu kubanga ennabe yonna we yava siriddira fana mizimu jjo bijjampazi ebyenjawulo ne twayilingako nga tuba tulina okubuuka tugweri wabweru w'ekikomera kati lumu nali ncliming ekikomera bwenti enda okutunula wansi
wansi nga ndabayo omuntu ayimiridde bw'ati aliyanga alinze engwe like mbe waggulu ngwe ne ngamba mweno waliyo omuntu kati bane nagamba linda kunze kanzije kati ono mulala yewe yajja olingiza bw'ati agenda olingiza nga ye talina kyalaba ne bagamba nammwe ndabyewo omuntu awo wansi mulabye abadde black yenna n'omulala najja neffe nga tetulina kyetulaba kati nenziramu nenningiza nsinze bwe nalingiza ku luno yajjako n'akagundi ke yali kubanga yalinga ataddeko akabika yakajjako bw'ati n'atula ngenda okulabira ddala nga ye muwala nabagamba nze sina gyendaga bo ne bagamba amba jantu genda oyo mumuveeko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera nga ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene nga ali wala manetaze enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.